Alright, dakika zira 50 okuzeza kava ku ssaawa 5 ezenkya y'olunaku olwaleero nga bwe nabagamba bantu bange nti nze bwenkusuubiza ekintu sitera kwogera nange neeti olumu ebintu byenjogera nange bitera ne bituukirira n'abasuubiza ne mbagamba ze sigenda basaba okulula omanyi surprise tebajogera go ge mazima nabagambye nti mwe mulinze bulenze kino kyengenda obbaleetera mwana gwajja nakotya era ng'essaawa eno nina omugenyi bagenyi ndowooza bagenyi mu studio bansazeko kataba mpambe naye ngumye anti mumanyi ngumye omutwe naye ng'olwaleero ndudde nga mnanga ne mbagamba nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogwa December tugenda kubeera ne bakojja Kitonsa group nga bali waneno ku community center naye ne mbagamba olwaleero nti sikyayagala kwogera nga 2 twogere kimu enkya otegedde bulungi tugenda kubeera ne Kojja Kitonsa okuva mu Kitonsa Habo Group nga bazze okubeera nga batujjanjaba endwadde ez'enjawulo nze kenyini omumbejja Sofike ngenda kubeera onagambye abakyala mujja kunyeza nga sibalaba nja kuwulira obusungu nze mbakyawe bukyayi saagala mubeere nga munyiza mu bintu bino mujje buli kadde ne mumpandikira wanene amabaluwa mumbejja twali mu bwavu omusajja wange nga njagala nnyo olwafunyemu akasente ate nandekawo n'afunayo akaana kapetipeti lwaki taakulekewo omukwano gwange nga teweefaako abasajja baagala muntu nga yeefaako era bw'onaabeera ng'oli nagalaale akuleseewo nagenda nafuna mwana muwala Aneti namujja anzisa oyo nagenda namufuna kubanga gwoli awo wetwala bwatyo n'olwekyo jangu enkya ondabe ongambe mumbejja nze njagala kano ne kano konna kagenda kubeerawo sigenda kwogera bingi nina abagenyi be nina mu studio njagala omwami yeyanjule mu bitiibwa bye byonna sigenda kumwogerera abeebuulirira amannya ge atubuulire biki byakola era atubuulire lwaki ansazeeko ku makya kuno azze kummalako mirembe oba aleese essanyu sebo nze mba nsooka akalulu kanguddeko abawuliza ba radio yaffe neŋŋanzi Lwengo FM nja kusooka obalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyamaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ne bannaffe ab'enzikiriza ey'oluuyi luli omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera ziziwawo amannya nze Kojja Kitonsa okuva mu Kitonsa Habo Group twaga nti Kitonsa Habo Group tuli batabuzi b'eddagala ery'obutonde tulisomesa n'okuliteekateeka wamu n'okulijjanjabisa byonna twabifunamu obumanyirivu era tubirinamu certificate okuva mu bitongole ebitwala omutindo gw'eddagala gwa National Drug Authority era tuli na license ne notification ekkiriza product zaffe katale omuntu yenna alina ekizibu kyaba afunye okozesa product zaffe ezo ez'enjawulo tulina endwadde ennyingi zetujjanjaba nga Kitonsa Habo Group naye nga ate tulina endwadde zetwasimbako essira nti ezo tuzinamu obukugu okugeza nga endwadde zetwandiise ezigwa mu sexual life z'abantu bwe twogera sexual life z'abantu mulimu endwadde ennyingi ezibeeramu nga infections candida kabootongo ulcers abantu wajja kwebuuza ulcers ekwataganira ne sexual life y'omuntu naye kirungi wendi wano buli kimu bajja kukimanyi tulinamu abaami okubeera nti nno bafuna size okubeera ng'entono ey'obutonde biki ebigiviirako lwaki ennaku zino abaami banywedde eddagala ly'amanyi g'ekisajja ng'ate bagalina era nze tonsuubira amanyi buli musawo wa habo manyi gwokyaza asomesa ku maanyi g'ekisajja okubanga abaami tebagalina kati nze njawukana kwabo abaami tebeetaaga kunywa ddagala ly'amanyi g'ekisajja bagalina era nakyo mugenda kitegeera olwaleero omuntu abeere eyo gyali ategeere biki ebimuluma abantu banywa beerunaga nti kino kinnuma sina maanyi g'ekisajja naffe ne tujja tugalina naye ng'ekituufu omuntu oyo agayina so olwebyo bimu ku bindeese mu kibuga kyaffe kino eky'Embiriizi mu disitulikiti ey'e-Lwengo ate era mu Greater Masaka enyawo tweyanziza nnyo tweyanzege tusaba omukulu omulala nawe weeyanjule mu bitiibwa bye nawe ombulire lwaki onsazeeko ku makya kuno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasolera ngendo siri mugenyi nnyo nende mugenyi uli mugenyi wano oli mugenyi tereesaamu abawuliza bakyenda musamba kutonyeza mwenda olwemufama mbalirizaako nnyo era yamanya nga bulijjo aji omubwati nange naye sofi naawo nkyaza ekitiibwa ekyo kiwuli musanyusa okunkyaza kozi bazita ensonga zaki za mutima musanyusa okukyala mu puroguramu eno ensonga za mutima ngenda kusooka mbagalize Christmas ennungi abuza bakyenda mu musanvu akatonyeze mwenda mbadde muludde nga temumpulirako nejjo temwasobodde kumpulira mu puroguramu gyammwe akasaale ngeri gye mbadde omugonvugonvumu naye mbagamba nti kati Kojja Kitonsa kankutemu era ekyandowooza muwumuza tujja kubeera ffenna ntekwasitereddesewo bulungi nnyo anti kati ffe eddagala litukozesa twava ku mbeera ey'okuba nti tufumba obufumbi eddagala tulina formulas zetuyita tincture medicinal properties ozijjamu bulungi zonna nga bwe zandibadde nti omuntu eyandibadde akozesa ekikopo ekiramba kikwetagisa okukozesa drops 8 okufuna obungi bw'ekikopo ekyo ekiramba so tuba nti ffe abantu abajja waffe okufuna obujjanjabi batereera mu budde obw'amangu olwokuba tulina formulas ez'enjawulo tulina decoction ne tincture formula ebyo byonna biri mu ddagala lya butonde abantu basinga obungi tebabitegeera naye kati ffe gye twali kuguka ate tulina factory ekenenula ebyuma ebyo ekenenula obutonde nebujjamu biri bye tuteetaaga ne tujjamu ekyo kyokka kye twetaaga era enkya ojja kuba osaza kikumi ku kinnaakyo genda nange olunaku olwaleero ezawano mu puroguramu eno ensonga za mutima okubakakasa nti Bakojja Kitonsa bwe tubagambako buli kanaku bwe tubagambako olunaku olungi tugenda kubeera nga tuli nawo wali community center wali owabeera akatale wali wansi mu kibangizo ekibeeramu akatale era embeera bwe naabanga mulimu ekuba tujja kuyingira munda mu community munda bajjanjabe era nga ekindeso nokulaba nga nange obanga nyongera enzikaatiriza nti Bakojja Kitonsa bwe tuze tubagamba gwe mukyala nsagala kuddamu kwekwasa mukyala yekwasa nnyo mama Elvis jangu bakoleko mama Magi Kirayangoma jangu bakoleko nawulira ne luli mukyala Dr. complaininga tasigalayo mujje ebyuma babiina ebigenda okubanga bakibera endwadde nnyingi bazogeddeko wano endwadde z'amagumba amagulu gakuluma alusazi sukaali pressure nange nzana okulaba nga nzikaatiriza oba Kojja Kitonsa abo group okulaba nga olunaku olw'enkya tugenda kubeera nabo ku bisalo by'obulamu wali community center Kibirizi era nga tubagamba nti mujje babajjanjabe badokita babayina abakugu abakuka mu ndwadde ate nga bajanjabisa obutonde eddagala lyaffe ery'obutonde si bwe kiri omanyi lwaki tweyita Bakitonsa abo group omuntu okkirizibwa agenda mu nsonga etakwatako bw'aba mukyala nga yeetaaga kulaba senga senga talaba Kojja asobola okujja n'agamba n'asooka n'afuna okwebuuzaako eri Kojja naye bwe yingira mu ensonga nga yeetaaga senga automatically nga tukusindikewa ewa senga then tuyina abantu nga problemu ye eri ku magumba ate tulina omusawo omukugu ku nsonga y'amagumba era bw'ojja n'omala okufuna okwebuuza ewange Kojja Kitonsa nga nkulifaalinga nti kati department yo egwa mu kino mulimu abantu abamu nga naavuzi zirinako obuzibu abantu banyo tubalabye nga ulcers zibalumye ne naavuzi ne zicyankalana omanyi bamanyi nti abantu omuntu akuze yekka yasumbuyibwa naavuzi omuntu akuze yekka calcium gwasumbwa nti amuwedde mu magumba n'ennaku zino olw'okuba ebintu bye tulya nabyo sibiteeketeeke kimala nabyo ojja kwesanga nga naffe yadde tubadde tulya naye nga era naavuzi zifunako obuzibu kubanga tugenda tufuna ebyokulya for example Abafirika kizibu nnyo zaala omwana n'ogenda n'okola kye bayita blood chemistry okumanya omwana wo blood group ye eri etya ayina kulya ki ffe wano Mubafirika tuli bwana bwa mbaata Allah kyageze kyolya okeera ku makyanga omubiri gwo guli alagiki n'akawunga naye nga Allah kakuteeredde ku sowaani koolabawo n'olya kyobona abantu bajja kwebuuza nti diabetes zivudde ku kine pressure byebyo omusaayi gwaffe tuguteekamu ebintu ebiri alagiki
nosanga ng'omuntu yandibadde talya kawunga naye olw'okuba talina busobozi bukola choice ku kyakulya n'alya akawunga. Kati Kojja nze omanyi mbuuza nnyo mweno pulogulaamu era kyekisinga mbuuliza ddala nnyo kati njagala kukubuuza nti nze ndi wano mu Lejjasuke nze mpulira ndya kyempulira kale kaŋŋambe nti olunaku bwe lukya neŋŋamba nti kati njagala kulya kino kyendya kati kyoyagala okuŋŋamba nti mbeera nina kulya according to my blood group. Yes, naye olw'okuba nti togimanyi tewagenda ngasawo eyange ngimanyi naye tebakuteekera mmere gyeteekeddwa kukozesa wewali obuzibu. Kati blood group esobola okuba nga eri allergic ne sukaali naye ng'ate omunywa bunafu omunyweredde emyaka gy'olina ku nsi. Kati bwe kituuka mu maaso eyo zeezo complications z'olaba ezijja nosanga omuntu sugar levels ze zisse oba zirinnye nnyo kubanga sukaali ali allergic n'omusaayi gwo nosanga ng'oli alidde ebintu nga bicontainingiddwamu glucose omungi naye ng'oledde mu kukutonda omusaayi gwe glucose gwe gwalina yali amala nga teyeetaaga kwongerako nosanga ng'era ofunye kye tuyita diabetes oba ofunye sukaali. Abamu ne kisanga nga ebintu by'olidde byongedde ku blood pressure yo kubanga bwe tuba tupima blood pressure tupima erijeno ne tuyinamu ate erijeno ng'egattira mu mubiri gwonna mutima biki kati ate tulina mu parts ez'enjawulo nosanga ng'oli afunye ekifo ku maaso nga kivudde kuba nti pressure y'amaaso eyonoonese nosanga oli ng'afunye okusanyalala kw'ebigere ng'entambula y'omusaayi mu bigere ekyuse nosanga oli ng'alina full body pressure ng'omubiri gwonna gukoseddwa ng'era bw'opima pressure ye ekulaga nti oba eri wansi oba eri waggulu. So kati bino bijja ebiri saate tulinayo kye tuyita bradycardia ne tachycardia na bino nabyo byanjawulo. Bradycardia osobola okwesanga ng'omusaayi gudduka nnyo tachycardia osobola okwesanga ng'omusaayi gukola ki gutambula mpola. Ekyo nakyo ekizibu abantu bakifuna ebyo osanga ng'omuntu bw'alwawo okulya afuna kakamunguluze nosanga omuntu bw'alwawo okulya omubiri gufunamu akakankana ako ekyo nkirinamu kati toli wekka namba y'abantu bangi batambulira mu mbeera ekola ki efaanana bwetyo. Olina omusanga nga tasobola kuva wansi wali ng'atambuza bigere n'atuuka wano n'atandika okwogera ku muzindaalo nga kimwetagisaamu eddakiika nga 15 aliokakkakane naye ate eriyo aleeta emisinde najja ku muzindaalo n'ayogera nabo bulwadde. Naye kakati obuzibu buno kati nfunyemu obuzibu kummwe mwenna kubanga mulinga abazze okunnumba obulumbi kubanga ekintu ky'oli mu kwogerako nti sisobola kutambula kuva wali wansi kutuuka wano nenjogera ku muzindaalo ekyo sikisobolera ddala nyina okusooka n'empumula kiri kye nakugambye bradycardia ne tachycardia ezo complications ziri bbiri. Omusaayi gusobola okuba nga gutambula mpola kyokka ate ogufoosinze gudduke osobola otutuuka wano. Kati guyinza okuba nga gudduka nnyo ate ogufoosinze okweyongerayo. Kati bw'otuuka wano osobola okusooka n'osaawamu eddakiika nga 15 olyoka olirakisinge. Ekyo nno kikyamu ate nno ku bakyala kiyinza obba kaleekaleko naye bwe kijja ku baami n'ensonga zaffe ziri zifa. Era abaami kankubuulireko kino ebimu kubireetera abaami okunafuwa ekimu ku kyo blood pressure naddala eyinza okuba nga pressure ye eri gene eryokke but ng'alina complications zino ebbiri bradycardia oba tachycardia. Kati ne weesanga ng'omuntu oyo bw'agezaako okutambula olugendo oluwanvu mu nsonga zaffe ziri ez'amaka bwadda yeebaka nnyo yayinza okwesa bwe njogera ku lugendo oluwanvu ennaku zino abaami b'ennaku zino dakiika 10 6 5 ebyo b'ennaku zino tebakyasobola naye nga bwe nafunako omukisa nga sizze kujjanjaba nja kusaba nkyazeeko mu puroguramu eno twongere okukakasa abaami okumanya omusajja omulamu yeetaaga kutambula kyenkana ki kubanga kyo ekitono ennyo first round 15 minutes second round 25 to 30 kati round eno eyokusatu olwokuba nti etwalamuko katayima ak'okulira kisinga eyo gwe wennyula nogamba nti communication eba wakati wo ne patanawo naga nti nze nno gw'otwala ennyo yingini ewewedde kati awo omwami nawe ne wekontrolinga kubanga ffe abaami
sexual life zaffe ziraga tulina kulilizinga nga communication evudde eri mukyala naye oluusi omukyala aba akyetereza nabwetereza ennaku zino omwami n'alilizinga luwa kivudde ku ki pornography ekyo kikoze kyamaanyi phone sex ojanjagala kubuuza olinawo okoyogeddeko katinonyaawo waliwo mukwano gwange oba kale omwami kasitawulira ebbugumu eri munne gola kivaamu oba bulwadde era bwe buleetera buno pornography, phone sex, withdraw, masturbation, wet dreams. Ebyo buli musajja yali abifunyeeko. Testosterone hormones ye ekka kati bwekka ofuna kye tuyita high sensitivity ennyonyoogeze nga buli wogenda wali ebbugumu ekyo kikyamwetagisa kumala kugenda wali ebbugumu we mugere ng'ayimiridde bulungi nnyo mukwato mu kibatu bwoti eddakiika 15 ajja ku mikola gyaggirekaawo. Yes, kubanga buli testosterone hormone eno bwekka omusajja afuna ennyonyoogeze nnyingi. Kyobula abasinga obungi akugamba nti nze sobola okubeera ne patana wange ne sigenda na mukazannyo kasita mulabako bulabyawo ne tunyumyamuko ne mukwatakwatako nga kiggwa. Abaami bangi era abasajja ebitundu 75 ku 100 ab'ennaku zino babeera mu ddakiika 2 ku 5. Eyo yenajjagamba nti nzibyatama webale nnyo. Nja kuwa entambula ya spams ez'omusajja ziringa kyayi w'amata. Wali ofumbye ku kyayi w'amata? Kyayi w'amata bw'omuteeka ku kyoto n'abimba ekyovu ne kiyiika tekiddamu kubimba, asigala akalira. Naye ng'oyagaladdemu abimbe kwata ekikopo ekibisi ddamu okiyiwewo, ajja kuddamu akwate ekyovu abimbe. Genda okole eyo nkodde exercise ddayo gikoleko. Kati naffe abaami spams zaffe bwe ziri tulina ebintu ebikola spams ne semens biri bibiri. Tulina hormone etuyambako eyo gye tuyita testosterone hormone, wabula semens okubanga weeziri tulinako ne prostate. Prostate eno abantu bamanyi nti bulwadde, si bulwadde wabula prostate it's an organ ebeera mu muntu but esobola okubeera damaged oba esobola okubeera inflamed n'ezimba nosanga ng'ezimbye nosanga ng'efunyeeko obuwuka zetuyita UTIs. Kati awo weebeera nga prostate erwadde nojja n'ofuna kye tuyita prostate enlargement n'egaziwa. Kati bw'emala okugaziwa etandika okugenda ng'erina phase mw'erwalira, erina phase 1 phase paka ku phase 5. Kati wano bw'ebanga etandise okubeera damaged egaziye efunye obuwuka ebeera mu phase 1 ku phase 2. Omuntu oyo atandika okufuna okusiiyibwa nga afuluma ne bw'aba myaka 35. Yes, ne bw'aba myaka 35 kubanga akawuka kali ketuyita UTI oba gye tuyita infection etandikira mu urethra. Urethra ekonekitingira ne prostate. Kati mu process wano wakati okuva mu urethra wano akawuka kagenda kadamaging oluseko olwo paka ku prostate yaffe wali. Kati kagenda tuka ku prostate ng'olwedde eno zetuyita ndoza twandibise buta embitendo oba glands zaffe eziri mu luseko awo zimaze okubeera damaged. Kati omuntu oyo bano bosanga ng'asobola n'okugenda emmanju ng'awulira ayagala kufuluma naye olw'okuba prostate ye eriko obuwuka bungi n'atafuluma. Nawe ayagala kufuluma naye takoze eki? Tafulumye. Then ekirala n'omusanga omuntu oyo yennyini ng'agenza okufuuyisa naye ng'afuuyisa nnyo alkaline nga mungi. Omusulo guno gwa yero ate gumulumirira. Ekyo gyekiri n'osanga era already urethra eba efunyeeko obuzibu but manya nti akawuka ako tekakoma mu urethra wano katambulira ddala paka mu prostate. Kati neetandika okubeera damaged. Era n'abaami abatera okwegatta ennyo nobeera nti nga tokozesezza bintu bicontainingiddwamu minerals ezikola spams ne mutandika okubanga bw'obeera ne mukyalawo otandika okufulumya empewo nga tolilizinga spams naye ng'olilizinga mpewo. okwegatta ennyo bulwadde, okwegatta ennyo nga tokoze nga teweeturiitinze bulwadde.
kubanga otuuka nobanga tokyafulumya spams ng'ofulumya mpewo. Era bano bosanga nga bw'amala okwegatta awuli oluseke luli lukola ki lumuluma. Kuba omwami abakyala nabo gyekiri kyasobola okubeera nga alina problemu za infections bwe yeegatta n'afunamuko okusiibwa n'afunamuko okubanga bw'aba agenza okunaaba olwokuba nti amazzi gano galimu iodine newesanga nga awulirayo obusiiwasiiwa n'obubwabwa bwalumizibwayo. Ekyo ne mbakyala gyekiri. Kati n'ekyo mbakyala singa ofuna recurring infection naawe kikuviirako okubeera nti nno odevelopinga ebizimba bya nnabaana. Nti ebizimba bya nnabaana bino okudevelopinga kiva ku kubeera nti nno UTIs zino zikulumya ebbanga ddene ezikuggyako essanyu lye ery'amaka. Era omukyala bw'obanga gy'oli nga tolina feelings za musajja obwe bulwadde obusookerwako ku mukyala okubeera omugumba. Nina mukwano gwange muwuliriza wano wa radio muwuliriza wange nnyo yaŋŋamba nti emyaka gyonna gy'abadde mu bufumbo yakamala mu bufumbo emyaka 15 naye teyeegattangako na musajja we ng'ayagala. Ye buli kadde bibeera bya mbirigo. Alina abaana bameka? Alina abaana yaŋŋamba oba abaana 6 nti naye bibeera bya mbirigo. Naŋŋamba nti omwami we tabeerawo agenda n'akola n'akomawo bukomi nti naye bw'amanya nti ali mu kkuba akomawo awuliro ennaku kubanga abamanyi nti bagenda kubeera nga bagenda mu kikolwa kiri ate nga takyagala. Ekyo mbakyala kirikomo. Kaakati Kojja Kimbo wakyenjagala okubuuza nti ne mukwano gwange oyo omukyala naye ajje onaamuwa eddagala. Tujja kumuwa eddagala bulungi nnyo era kyenja okusaba abantu baffe mwenna abali ku rediyo yaffe eno ng'owuliriza Kojja Kitonsa kera bukeezi ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'olina ensonga eyo ng'ekusumbuwa. Abakyala ekimu ku bye bibaleetera okufuna okubeera nga bagumba nti bwe olabira essanyu lya mwami wo otuuka n'ofuna gundi eyo okuba nti njagala kubeera na mwami kati yona abaana nefominga amagi. Kati amagi ago singa tegakola bye gateekeddwa kukola zezo ze tuyita fibroids. Fibroids tekiva nti kirwadde kize kikutte gwe wennyini gwe producinga fibroids kubanga amagi ago bwe gayitirira obungi mu gundi kubanga omukyala lwaba agenda okugenda mu nsonga ze z'ekikyala ebiseera ebisinga feelings zikomawo ne waba tazirina kitegeeza amagi ga multiplyinze mangi mwegali. Okitegeera kati gonna tegakoze gasigaddemu munnabaana bwe gasigala munnabaana ne sizoni ejja ekintu kimu kyekigenda okujja kati ne weesanga ng'omuntu oyo adevelopinze ze tuyita fibroids oba ebizimba by'omuki bya nnabaana. Oluusi bisobola okujja kubanga bizimba byanjawulo kisobola okubeera mu luseke lwakuba nti ekizimba ky'omu luseke mukyegendereze nnyo abasinga natera okukola gundi abagenda okusikaninga mwegendezo sikaani ze mukozesa kubanga yo sikaani eri bweti enne crot gyesanga mu luseke eripootinga kizimba songa ate kyangu nnyo omukyala okuzibikira mu nseke ng'oluusi zibadde gundi mu time ya ovulation ne musayine guta flowinga bulungi ne mufunamukko okusikatira kw'omusaayi. Kati gwe bw'ona opapa n'ogenda mu sikaani nga tosoose kukola kye tuyita HT, that is hydrotubulation, kitegeeza kyangu nnyo sikaani okugamba nti oyina ebizimba mu nseke. Era kyo abakyala basinga onyaga nti oluseke lunnuma nnyo 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 abatera omukyala basinga obungi afuna akasulo katono nnyo kasusu ne kubanga ogumuluma omungi ennyo nawenga akawaga akajjudde kyokka ate bw'agenda emmanja okukola susu nosanga ng'afunye kasusu kaki katono. Asani agambire bakojja ne basinga tubaniriza bebale kubanga mutusomesezza ogenda kuba oweereza message nga nikizo kyagala okubuuza. Yes, baweereza ekirala n'amasimu bajja kuba batukubira ku masimu abo bwoba olina ekibuuzo kyonna kyeyagala okubuuza kintereko ku namba yange mpozi ne bano abaagala okubuukinga olunaku olw'enkya mulimu abantu baffe abagamba nti nze Kojja Kitonsa njagala mbuukinga olwa namba y'abantu eyinza okubeera ennyingi. Essimu zaffe eri 07
musanvu mukaaga Noti musanvu mukaaga nkaaga mu mukaaga ana mu bbiri 07 noti musanvu waliwo ne hotline yaffe gye tulina eri 0759 noti musanvu 59 12 eri 0759 100 eyo hotline era ogyeyambisa mangu nnyo nti bw'okuba ku zino essimu zonna nga teziriiko eyo hotline olugikonekitingako bwepa ejja direct ne bwe bayina gwesanzeeko etulaga nti gwe twetaaga mu bwangu eri 0759 00 oba 0759 100 200 esimu eyo nyangu nnyo nti omuntu ne baba takutte peni gwemanya nti koodi yayo eri 0759 ebisigadde 100 200 eyo hotline yaffe osobola okuteeka message ku noti musanvu 200 emisanvu 4 30 naye teekako ekibuzo kyo kojja olwo nekibuuzo ekizze olabuuzizza agambye nti nze Silivia nina mukwano gwange agambye nti ekibuuzo osobola okubeera ng'obuuza agambye nti ojja nasobola okubeera ng'akuddamu nze nfuna abasajja nempulira nga mwagala naye bwe tutuuka otuba tugenze ate nempulira nga ate sinayo yadde feeling n'akamu n'akeddagala ekintu ekyo kiva ku ki sina feeling yadde n'akamu n'akeddagala kyokka ate nga tugenda nga mpulira mwagadde naye olutuuka nga sina yadde feeling n'akamu n'akeddagala obakulwadde ebintu bino biri mirundi ebiri oluusi abakyala bye tukola nga tugenda okusinkana abaami baffe naffe abaami bye tukola nga tugenda osisinkana abakyala baffe bittamundu kino kankyogere lwalira abakyala mulina nnyo omuze nokyalira boyfriend nga wakatuukewe n'omusaba agendeko emmanju ekyo kikyamu ekyo kikyamu abakyala mukyegendereze nnyo kati naffe abaami era kyekimu omukyala akukyalidde n'akulaba ng'osunsula wali tippi n'ofuluma n'ogenda wa emmanju ekyo nakyo kikyamu then n'ekirala ekisobola okuba nga kireeta ekizibu ekyo abakyala bakozesa nnyo family planning simbi naye sooka omanye family planning gyengenda okukozesa tereete buzibu ku bulamu bwange ekyo minisitule y'ebyobulamu esiiba ekyogera abakyala abaami omuntu yenna si kirungi okwejjanjaba nga tosoose kumanya kyojjanjaba ze tuyita self medication abakyala mumanyi kyemukola obuuza mukwano gwo nti mama nakinti nti oli ku family planning nti wakozesa family planning nti nze ndi ku mpiso nga naawe odduka ogenda ku mpiso naye emisaayi gyanjawulo kati ogenda okukyeka nga hormones ezimu zikola ki zikyankalana abakyala ogenda okukyala nti omwezi oguweddeko abadde atanagenda family planning ng'alwala ng'ennaku z'omwezi 3 zituse mu nnaku z'omwezi 3 talabye ku sayini n'emu akutte emyezi emeka 3 talwalanga kitegeeza hormones zakola ki zakyankalana abamu bw'aba afunye omukisa nate ogustopinga abamu akulukuta okuva lwagigenzeeko yes nakajjanjabira emyaka 11 guno nkutegwa 12 era abantu abasinga obungi tebakikkiriza olero nze nyingira emyaka ngenda kuyingira emyaka 40 ana naye omuntu ajja nakusaanaga nti kati nze ebbanga lyenkuwuliridde ng'ate ebbanga lyenkuwuliridde kkulu okusinga ku myaka nze obulamu bwange nkuzze nkozesa ddagala lya butonde nze ne kyayi gwenywa ali habo era abantu 10 ekyabasooka ngenda bawa kacyayi kenywako gwe kiwuka ojje onge nti nze nkedde nnyo sinywedde kyayi nkutabulire kacyayi sukaali gwenkozesa ali organic amajani genkozesa gali organic ekimu kyokka kyesigenda kuwaako obujulizi gemazzi naye byonna byenkuterako biri organic waliwo kojja wanakugambye nti ye atawaanyizibwa kabooto ng'amazeeko ebbanga ddene n'agamba nti olunaku lw'enkya anaafuna eddagala lya kabootongo bulungi nnyo oba otreatinga kabootongo oba otreatinga infection yonna sooka okole kye tuyita general body pH ogitegeere abakyala singa pH yammwe esukka n'eyambuka ennyo erina kubeera mu 3.5 singa eyambuka kitegeeza obuwuka
obuli nomo bufudde kati odevelopinze obuwuka bwe tuyita trichomonas vaginalis. Omukyala ebitundu byaffe ebyekyama birimu obuwuka obubikuuma nga byamu bwe tuyita candida albicans. Singa candida albicans ezo zifuna mu nkyukakyuka ne zifa kitegeeza omuntu ogenda developinga infections oba obuwuka obw'obulabe E. coli, trichomonas vaginalis ne zibeera nga zikusumbuwa. Kati pH eno batenda bakutereera ne bwejjanjaba infections emyaka 3 osobola okuba nga oli ku ddagala n'otereera immediate nga wakalivaako ekirwadde ne kikomawo kubanga pH tekoze eki. Abamu mukozesa viwash ez'enjawulo naye nga viwash ezo ziri acidic okitegeera nga zongera kutta buwuka buli kyobola nti ffe abakitonsa twakola okunoonyereza ne tukolera viwash bagiyita ginwash ready oil. Mugenda kuba nayo tujja kuba nayo abakyala mukawulira viwash eyo gye tuyita ginwash ready oil pH yaayo yakebererwa abakugu nebalaga nti tesobola kusukka 3.5 ebeera awo nedda wansi. Kitegeeza esobola okukuuma obuwuka bw'omukyala bitundu by'ekyama nga gye buli bulungi nnyo. Lwaki abakyala ennaku za infection bazifunye nnyo? Mukozesa munaaba sabbuuni mu bitundu by'ekyama. Abamu munaaba amazzi agali treated. Kiddemu ekyo. Abamu banaaba amazzi agali treated. Amazzi galimu ebidagaladagala ebaga treating obuwuka bisobola okuba nga si kyekyo naye nga mulimu ebintu ebiki ebirala. Tetubagaana zikozesa mu treating but teziteekeddwa kgenda mu bitundu byawa by'abakyala ebyekyama. Amazzi ago bw'oba ng'oyagala omukyala okubeera nti weekuuma bulungi nnyo gwe ne bwe tukutte mazzi kuganaabayo munda gwe balansinga pH yo sirika n'abako kungulu wokka biri ebitundu bigenda kweyoza byokka. Yes kwegamba sirina kutawaanyayo njagala otunuulire eyo tewetaaga kutawaanyayo yadde. Kati abakyala omusanga yeeyozezza oyinza okugamba ayoza mutwe gwa kyennyanja n'agukyusakyusa kuba kyekyennyanja ositula ekiviiri kino n'okikunya bulungi nnyo kiveemu egundi. Kati n'omukyala omusanga ali awo yenna yeekokodde akoze eki. Abakyala naaba normally kungulu eri munda gwe balansinga pH yo time bwetuuka nga yakweyozaayo weeyoza. Kojja yongera kwaddala noono. Yes. Ono agambye nze kyembuuza kojja kiva ku ki buli wemba ngenda okwegatta n'omwami wange ne ngenda mu periods nze mukyala Asani. Ekyo nakyogeddeko homonies kasita zikyankalana. Kati olaba nti era omukyala Asani yayiseewo yafunye omukisa okwogera. Kati waliwo abali embiriizi waliwo abali ekyotera waliwo abali wano ekaleegero waliwo abatuulira nga bali wano lyantonde ng'alina ekizibu kyekimu. Tekiri ku bakyala bokka n'abaami lwakuba nti omwami tafuna musaana naye abakyala abaami waliwo homonies ezikyuka nga okozesezza nnyo ebintu ebyo bigambye masturbation okwenyonyogera kudownloadinga pornography okukola kinga. Omukyala bw'aba ali wala gyali omukubira essimu jangu n'omuteerako ne transport bw'atuukewo omuduzi ne zifa n'oyagala essaawa eyaddeyo ne ku bakyala weekiri muduzi afuna okwekanga. Kati homoni eri neekola ki neekyuka neweesanga nga agize neweesanga nga abreedinze watateekeddwa ku breedinga. Agambye ndi Hawa Erwengo nina ekizibu ku kino kisoma kye okay nkitegedde okay ekyo kiva infections. Anyway, obudde bwa misana ekibuuzo kitiisa okusoma kumpewo naye nkitegedde kyetaaga abantu bafuna obutulututtu mu bitundu byabwe ebyekyama nosanga ng'omukazi ayiye olutututtu oluli olutonotono nga si nnyo nti bwe obutututtu obunene naye olwo olutonotono. Infections singa zikula ennyo ze zikireeta. Ate abakyala mwegendereze nnyo mu bintu byonna omukyala byasooka okusookerako okwejjanjaba nga ayagala abeere mulamu. Infections era mu abakyala simanyi sirina feelings
amazzi nalina mangi gaabula simanyi omwami wange bwajja kati bwe mba sikweseza emergency sibeera na feelings. Yes, ffe tutunda eddagala ly'obwagazi ne tetuli kusibaako. Ffe eddagala lye tulina tukukola ng'oli permanent oli oswitchinga on. Wabula kano ke tuyita ka emergency ke tukwongeramu yalibadde nga extra. Extra tebagiwa atannatandikako. Olina okuba ng'osobola okutandika. Tobola nti n'ekiseera tusamba omupiira ekyenda bwe kiggwa ziri ze twongeramu ze extras nti olwedde tusambye ekyenda kati gwe omukyala tusooka kujjanjaba n'oterya system yo n'ebeera ngeri automatic nga national water emuleeta yokka nga feelings ezireeta zokka. Wabula waliwo loga nti lwe ndikwata ku aji oyo ndi muyisa bubi kati ng'ojja oyongeramu ka extra ng'omuyisa bubi. Naffe abaami bwe kiri oyinza okugamba nti nemala omukyala naawe yes kale nze kanneegerezeko omukyala enzo ga nti nenkwata ku Kitonsa mutta kati ng'ayita ebbali ng'ate akagula ku nze kati naffe abaami tulina ketuyita ka vimen extra but ate omwami tuteekeddwa osooka nitukuwa package naddala mwe bakozesako masturbation nga olina gye tuyita week erection. Abasajja bangi nga bw'aba akyazizza omukyala okusituka obulungi okutaba asooka agenda mu kinaabiro n'anyonyogera emisuwa egyo. Kyobola nti abaami mu kunyonyogera ennyo emisuwa kibaviiriddeko ne sayizi okukendeera kubanga sayizi y'obutonde Katonda agikola ng'eri nnomo. Yeeyo ffena abasajja tulina sayizi gye tuyatukana gya tutonde okuba nayo but ejja n'ekendera naawe n'obuzaabuzibwa nuka sayizi yange ng'ekendedde nnyo kiva ku kunyonyogera misuwa. Ate naffe abaami Katonda yalina engeri gye tuteekawo nga tulina sweetness eyaffe. Kati emisuwa gino gye tunyonyogera gye tuyita seminiferious tubes bwe gisirika bwe giti ekinywa kiba tekikyafuna enough expansion ne weesanga ng'omusajja akendedde mu sayizi ng'ayinza okuba ng'ali awo. Waliwo omwami omu sobola okukyogera ku mpewo naye nina okyogera abantu abamu gye bali nga bayita mu mbeera efaanagana bwetyo nti yatunuulirako lumu mukyala we ng'anaaza mutabani we ng'ate omwana gwazaala amusinga. Era omwami n'akwata esimu n'akwesumira nti Kojja okimanyi nti okuswala kwendiko ntunuulidde mukyala wange ng'anaaza katabani ke kali myaka 8 naye nga kansinga nga tekasituse. Ekyo gyekiri. Ate kati engeri gy'olina nasenga wa rediyo eno olina okukola research oyo. Abasajja gye bali nga batono nnyo. Ojja mukola. Tugenda tutandika okuteekateeka emisomo yogere n'abakyala. Tutandika okuteekateeka enkuŋŋaana conference abakyala bakuzza ebbali. Omukyala akugambye nti nze bebeera n'omwami wange mu kikolwa sikolola. Bwe nkolola tabeerayo. So katebera tulina okukola enteekateeka zonna tuzogereko naye ebyo byonna abaami tugenda bibayambako. Era kuzimu ku ndwadde ze tujjanjaba ulcers ez'ebika byonna. Tulina ulcers eza mirundi 3, tulina peptic, tulina duodenal ulcers ne gastric ulcers. Naye zonna zirina obubonero obwawukana naye singa emu ku zo ekula efoominga ebubonero bwe bumu. For example tulina peptic. Peptic tuzimanyi nti zo zikwata bwenda butono tuyita small intestines but zisobola okukula ne zijja ne zikyusa pH y'olubuto n'ofuna gastric ulcers. Kati gastric ulcers bwe zikula nazo ne zireeta zituyita duodenal ulcers n'osanga ng'olina ulcers 3 muntu otya. Kati okwewala ebyo byonna jangu tukuwa eddagala lyaffe. Tulina hem anti-ulcer ne hem gastamaster. Hem anti-ulcer etuyambako okukakkanya kawuka kano ke tuyita H. pylori akaleeta ulcers. Then gastamaster etuyambako okubalansinga ku pH y'olubuto n'okubanga erimu ekirungo kyaffe kye tuyita vascular enzymes ezijja okuyamba okuzimba akabubi ku mabwaga agali mu byenda. Abantu bwe balwala ulcers bajja ku byokulya. For example amata. Omubiri gwetaaga amata kweyagaleko ogaane kubanga gali mu fats. Amaanyi ogenda gajjawa. Ne bakujja ku bintu ebisava toddamu kulya butto. Butto si mulungi okumulya buli kadde but omubiri gumwetaaga.
ne bajjaga toddamu kunywa katunda kalimu acid mungi oba oyagala oba toyagala buli acid lwanayitirira obungi ennyo mu lubuto oba lwanakendeera tojja kufuluma kyobantu balina ulcers abamu bafutawanizibwa mu kufa n'omusanga afuluma obukiringi ebyo byonna tugenda kubijjanjaba tugenda kujjanjaba prostate oba eri mu kika oba eri mu stage ki oba mu stage ki bwagisumbulibwa jangu mulimu bannaffe nga ulcers bwe zimuluma ne hormones ne zikyuka bafuna omugejjo ebina tugenda kubijjanja mulimu abantu nga banywedde nnyo amata balidde ennyama ne baba nga batandise okufuna gout okuzimba kw'obugere oluusi batandise okulumizibwa ennyingo ziri nosanga omuntu nga bw'atula waatudde yeetaaga omuwemu kaakadde okusituka wabula tugenda kubajjanjaba tugenda kujjanjaba abaami abanafu bo tugenda kubajjanjabira ddala era lwakuba nti tulina mukama waffe mu studio naye nze bwe mba nkyadde mu programu obujulizi obusookerwako nzijanjaba oyo amahostinze bw'aba mwami nemugaa nti kati njagala ecupa eno ogenda oginywe naye nooginywe era addamu mu programu yaffe eno yewangulidde omukisa sanya okujjanjaba abakyala abakyala bo ntera nnyo balekera bwaba twakoze nenagera nalaba ku ssenga n'amunnyonnyola naye bba abaami mbaweere package eno naye n'abeera ku mpewo nga nebaga nti Kojja Kitonsa gwe ngendo kyaza nga byagenda omwogerako abimanyi kati gwe omwami ali eyo tekyandyetaaze nnyo kusigalayo jangu tukuwa ecupa yaffe ya Vigamin Plus. Vigamin Plus bw'alina essimu yose okugenda n'ogineza ku website ya National Drug Authority yakakasibwa okuyamba ku mwami okuwangaala mu kisaawe n'okusobola okudda wano weewali ekinyusi ku baami. Omwami buli watawangaala musajja nakudda agamba sirina maanyi ga kisajja ng'anoonya ly'amaanyi ga kisajja. Amaanyi g'ekisajja ga njawulo nnyo. Amaanyi g'ekisajja omuntu ageetaaga eyo gwe tuyita impotent oba omufiirwa omuntu nga tokolangako gwojja okunywa eddagala amaanyi g'ekisajja naye percentage y'abantu abo eri 98% abasajja basituka abantu babiri ku 100 be batasituka kati be beetaaga eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kyova olaba eryo nze saalikola nakolera bana batawangala mu kisaawe nakusobola kudda era gwe omwami bw'onywa eccupa yange ekuyambako okuwangaala n'okukomawo. Abaami tebaddira ddala gwebadde okimanyi nti tofya abaami beegatta ku wiikendi ng'akimanyi nti akyatagenda kukola agenda siiba awummudde kubanga banafuwa nnyo olw'okuba nti nno spamuzi zaabwe tezikyalina maanyi. Edda omusajja twamulabanga nti yasuze ne mukyala we twamulabanga ku makya. Ezimu lwaki ennaku zino stress zeeyongedde mu baami tebakyegatta. Ezimu ku brain reflexology ez'omulembe kubeera namwagalwawo mu kikolwa ekyo. Era omusajja olabira n'omwagalwawo mu kikolwa ekyo ne bw'aba banka badde etwala nkya kizimbe kye asobola okukyerabira ajjukira banka emaze tuuka ku kizimbe nti kwezi banka badde ekitwala. So ebyo tugenda bikolako. Abaami ab'enyooma mu size twabakolera broscoa oyo akuyambako ne ku mubiri habojeri era awano wengenda okugattira ne ku bakyala abamu ngayagala okukyusaamuko mu ndabika waliwo eyadde yambuuziza wanedde ekibuuzo oyagala kukola ku ntumbwe ng'agamba ayagala ku bugundi ku bubinika mbuuziza nti ebyobubinika olina ogenda kuteekako batandike okubuuza nti oba ebyo na saabisi girina tukuteeka mu kyuma nekikyusa homone eyo nebeera active netukuwaliko organiki waffe netukuwa ne mubiri extra. Mubiri extra oyo ye wa bitundu byaffe ebyebweru obera tugenda bakolako aba skin tugenda kubakola aberenga akakukojja entenno kati nze ndina musajja naye kati ate omukazi tukufuula original nga toyeruse nga tovudde mu kkalayo nga tokoze ennako tulina mogi habo soap netulina ne mogi habo gel. Ebizigo byaffe bino bya habo nitusobola kunaaba sabbuuni waffe mu wiiki emu ne batakubuuza gy'omugje. Ebyo natugenda bikolako n'endwadde endala nnyingi naye ogende kubalumizibwa amagulu tulina ebyo tulina tomaniya mu mashines tugenda kumujjanjaba omutwe ogutawona kati otujja sooka tukebere H pylori tukebere pressure ye
then tumuteeke mu tumaniya mu machine esookezeemu calcium oyo akendedde mu mubiri then tumuwa obujjanjabi musumba talemu abambi naye alina omwana wa mutawanya alusazi zimutawanya alusazi ate nno kimanyi nti bamanyi alusazi zikwata abantu bakulu n'abaana abato zibakwata alusazi zikwata ddala abaana abato so kati mujje waliwo wano akantu kembadde sinza kubuusa maaso ekyogo eky'omukisa ekyogo eky'omukisa mukyala Asani wangambadde oyagala ekyogo ky'omukisa abasajja bakulekawo jangu enkya nesikulaba mukyala Asani nga tugenda kuma ku kyogo ky'omukisa Julisa aganje Sweet Mombe ne Haji ne Kojja Kitonsa mwebale kuweereza nze Miss Masaka Judith ekibuuzo kyange mulinayo eddagala erigema infections yeri goli je nagamba bajogeddeko mukwano jangu enkya ojja kuboka ogikozesa agenda kujja kubawonyaawo ku kyogo awo mumanya balina okubawo ekyogo kino by the way abantu bamanyi nti nno abasajja tetulina bisiraani ate nammwe nno mubiina amaanyi bamanyi nti abasajja tulina bisiraani abasajja tulina gye tuyita enkala awo mbuze enkala eno effe erinnyo mbasajja era omusajja olabira ku butonde bwo mulimu abasajja abamu abatali batayirire naye n'omusanga ng'alinga eyatayirirwa ekyo gyekiri naye nga si mutayirire ekyo gyekiri yemu kisookerako okulaba nti omuntu ono ayina enkala then ekyokubiri waliwo wosanga omusajja ng'era alabikira ddala enkala nga obutonde bwe eno wansi ku kigere waliwo engeri gye kitatuula bulungi ku ttaka nayo nkala kati kyogamba Kojja nti basobola kwetegerezanga abasajja abakazi ne ku musajja omuteeka okusooka kwetegereza mukazi gwe ngenda kubeera naye kirwadde batikiwona naffe ku baami era bw'osanga oli bw'otyo olwakuba nti omwami tusooka ne tukuwa ebintu bingi ku mwami alina ekizibu ekifanaganako bwe kityo tusooka ne tukunogera olugobango ogwo omuddo olina ogumanya ssenga w'abaana olina okufuna olugobango olina okufuna kyambuluzi olina okufuna mavi ga mukulu olina okufuna namirembe oteremu ekibwankulata yenna bigwagwa omukazi ekyo ekyowamala ekikulanga kiri wansi eyo ekyogo kino ekisookerwako kyo nkibawa abantu mukibeere nga mukinaaba ogwo omuddo ngubawa munaaba kayayaana ngoyede muyina ebizibu ate nebibayayaanira ebizibu byo byennyini gwe wennyini olina bizibu nonaaba kayayaana nebikweyongerako sooka ofune ebitono kanamirembe enkogeddeko omuddo ogwo gupackaging omusajja yenna naye Kojja kansoka nkuga ekigambo kino olaba omuddo ogwo wandituyambye enkya ng'ojja omuddo ogwo n'ojja nagwo kubanga nfuna challenge nnyingi nnyo wano nti ogamba abantu eddagala ng'eryo naye olina kkubire simunagamba mbejja eddagala eryo toliyina nze nzije ndino ne bunonyi ng'olwedde oliyina tulirina weeriri bati tojja ditegeera kuba olwedde ffe tuba tumaze odipreparinga baba basinga ekyo tebakifaako ye kasita obeera ng'oliyina jangu ate nne lino tulina n'enkola eya oil lake oil tukakuwa owesigako bwesiizi omanyi awo bamanyi nti okukozesa eddagala ery'obutonde naddala ng'ogenze mu mbeera eyo ey'omukisa nti oba oloze oba toloze era si siriki n'akamu bwe kati nti Mukama Katonda yatuwa emiti ebibala ebikoola emirandira ye mwennyini n'alaamiriza ebeere emmere yammwe libe eddagala lyammwe kati n'amanya nti buli muntu alina oddikozesa singa oba tugenze mu mbeera eri ya siri kubitabulamu twala muddo gwo nywa twala muddo gwo lya tetulina buzibu nakyova olaba nti ebimu ku bintu byetuemphasizinga omuntu kaabe musajja aleme butabirya byebintu gulini zaakaawo azimba testosterone omoni y'omusajja era omuntu alya gulinizi tava mu kisaawa atyo kubanga gulinizi ekintu kyonna ekikaawa kibusitinga immune system
ate buli immune system yo lwebeera ng'eri boost kitegeeza osobola okukola emirimu gyo bulungi. Ebintu ebimu nga nakati, ejjobyo, emmwanyi, kamyu, omuddo gwayita kamyu ogumanyi. Bagufumba n'onywa. Ebintu ebyo ng'omusajja abadde abikozesa asobola okuzaalira ne ku myaka 7. Emuga tekisoboka, lwaki azaalidde ku myaka 7? Kubanga akozesezza ebintu ebyo bimukuuma okubanga mulamu, era omuntu akozesa